b'amasomero g'obwannannyini mu ggwanga lyonna bakuŋŋaanidde mu disitulikiti y'e Mukono okutema empenda engeri gye bayinza okutumbulamu ebyenjigiriza mu masomero gaabwe nga bano basoose kulambula kwago amasomero agamu ag'enkizo agavuddeyo ne gatumbuka mu kaseera akatini nga gakola bulungi mu kaseera kano mu disitulikiti y'e Mukono era ng'essomero limu libalambudde ye Muza High School erisangibwa Kabembe Mukono nga lino lisangibwa ku kyalo Kabembe. Ssentebe w'ekibiina kino ekigatta bannannyini b'amasomero g'obwannannyini basiimye nnyo essomero lya Muza engeri gye lirabikamu n'engeri gye bitumbuddemu ebitone by'abayizi n'agamba kye bakikoze okulaba nga baleeta bannannyini b'amasomero amalala okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ku ssomero ly'e Muza okulaba nga balirabirako engeri gye likulaakulanyemu mu kaseera akatini ng'essomero lino lyakamala emyaka 4 wabula bw'olituukako nga buli kimu kikwewuunyisa engeri nnannyini waayo gy'alikulaakulanyizaamu. Nze Kirabira Asadu, ssentebe w'ekibiina ekitaba bannannyini masomero g'obwannannyini ekya Napeya mu ggwanga. Tuli wano olwaleero mu nteekateeka, tuli ku Muza wano olwaleero mu nteekateeka ey'okujaguza olunaku lw'ebyenjigiriza amasomero g'obwannannyini n'ekiseera kye gamaze mu nsiike y'ebyenjigiriza okuva gavumenti lwe yaggulawo ensiike y'ebyenjigiriza naddala mu kkowe eri amasomero g'obwannannyini liberalization. Kale nno mu nteekateeka eyo tulambula amasomero agalabika nga gasukkulumye ku gannaago, amasomero agalimu ebyokulabirako era abakulembeze okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ne bajja ne balaba ngeri ki amasomero gano gye gatuuseemu we gatuuse, biki bye gayiseemu na biki bye gakoze. Oba oli awo tusobole okulaba nti n'ebitundu by'eggwanga ebirala ewali amasomero g'obwannannyini babaako ebyokuyiga bye bafuna mu masomero gano. Olwaleero tusimbye emiti ng'akabonero ak'okukuuma obutonde bw'ensi n'okuyigiriza abaana baffe nti tulina okukuuma obutonde bw'ensi. Tulambudde emirimu egikolebwa mu masomero gano nga lino lye limu ku masomero ago Muza, tulambudde Good Samaritan, tulambudde amasomero mangi. Amasomero g'obwannannyini gakoze omulimu munene okukyusa embeera y'ebyenjigiriza n'omutindo wamu n'obungi bw'abayizi abalina okubeera mu masomero gaffe. Naye tulina okusoomoozebwa kungi kwe twagala gavumenti etegeere, twagala tumanye bulungi ngeri ki gye tusobola okutambulamu mu bufumbo bwaffe ne gavumenti naddala ng'etukwatirako ku ebyo bye tulowooza nti bitusukkulumye ng'emisolo, ate n'okulaba nti ekendeeza ku misolo egijjibwa ku bintu ebikozesebwa mu masomero gaffe. Gamba ng'ebitabo kuba kati yagambye ebitabo tugenda okutandika okubigula mu secondary, gamba nga ebikozesebwa mu laboratories n'ebintu ebirala, ate n'okulaba nti gavumenti eteekawo cheap credit lines, akatala akak'ebyensimbi mwe tusobola okujja ensimbi okukulaakulanya amasomero gaffe gasobole okubeera nti gavuganya era nga gajjayo bulungi ekifaananyi kyaffe ng'eggwanga Buganda, ebyenjigiriza ebyogerera Uganda. Wano HM w'essomero lino Anne Harriet Tusiime annyonnyodde bannannyini b'amasomero engeri ye nnannyini w'essomero lino omukungu Wilson Mukibi Muzaŋŋanda engeri gyamuwaddemu obuyinza okulaba nga addukanya essomero lino, n'agamba waliwo ebintu eby'enkizo bye bakola nga bo abaddukanya essomero lino nga gye kivuddeko okulaba nga lukulaakulana ku speed. Academics are worried about internal artifacts. As being a young school, we have done a lot of benchmarking. I call it rubbing shoulders with the big people. Many of us, when it comes to academics, we fear. Those people from those schools are very expensive. But there is a saying in if you don't lose, you will not get. And for us to go to church, they say if you have something that is small, chisike, sow it. So that it can do what? Germinate. Those schools, if you want something good, take a mistake and put it somebody. Take your teachers, let them bind you. Mark, you are the one who wants them, not them wanting you.
Saala Muwowe Nkonge asabye bananyi b'amasomero okuba nga batumbula ebitone by'abaana bye balabye ku Muhoozi High School babitwale babikoppe balabe nga babiteekesa mu nkola. N'agamba abatalina bisaawe basobola okuzannyira mizannyo basobola okukola indoor games wamu n'okuteekawo MDD okulaba nga batumbula ebitone by'abaana mu kuyimba n'omukuzannya katemba nga kuno kwogatta n'ebyenjigiriza abasinga obungi beesibyeko okukola nga batumbula. Ekyokusooka curriculum tekyali ya mutobuka okusoma mu theory. Tuli mu gye bayita competence based curriculum. Tyoba twagala oba tetwagala eno Muhoozi High School byakola ffenna tulina okubikola kubanga tulina okudevelopinga omutwe omutima n'emikono. Essomero eritaliimu entertainment omuntu kyayita omuzungu kyayita too much work makes Tom a dull boy. Ffenna it is the way to go. Abaana talenti zaabwe tujja zifunira mu bintu ebyenjawulo. Ng'olwaleero tulabye bya drama, olulala tujja kulaba sports, olulala tujja kulaba skilling. N'olwekyo mu buli ngeri talent tuzitandikira mu ssomero. N'olwekyo amasomero gonna nga kubiriza aga private ne bw'oba tolina kisaawe kolawo entertainment eneesobola okuattractinga abaana bajje mu ssomero. Era kolawo oba football field ne indoor games, all those bye bintu abaana bye beetaaga okukola essomero omwana alyoka aveemu ng'ali all round. Njagala okwebaza Muhoozi High School kubanga essomero agamu ku gadevelopinza amangu nga tega myaka ena, naye ate nenjagala okutegeeza nti infrastructure twatandika mu biwempe. Private schools zifubye nnyo, twasooka biwempe okutuuka wano bamala tujereka, naye ng'abaana betusomesa baggwanga nga gavumenti terina amasomero gamala. Private schools ne zijjanga omukwano okuyambako gavumenti. N'olwekyo nze nnyongera okusaba gavumenti ti bw'eba eteeka mu gaayo n'amasomero agaffe mu bino byonna mu competence based curriculum gy'ereese naffe tumanye etwagale. We are partners, not competitors. Lya Muhoozi High School bagenze mu kibuga ky'e Mukono ku kisaawe kya UCU okulaba nga beetaba mutamameruka waabwe, era nga wano ssentebe waabwe wabadde ategeeza minisitule yeetabye ku mukolo guno Kabuye Tofa Togabye agambye ekisinga okuba by'omutwe kwe kulaba nga abasomesa ba saayansi batandise okubaddukako kuva amasomero gaabwe ne beewuna aga gavumenti olw'omusaala omunene gwe baateekawo. N'asaba gavumenti okuba nga ebakasizaako okulaba nga basasula abasomesa ba saayansi okulaba nga nabo tebabaddukako. N'ensawo enzibizi amasomero g'obwannannyini gye gasobola okugenda gasobola okubeera nti geewola ku magoba amatono oba okutali magoba nga gavumenti yegeeyimiridde, gasobole okusasulira abasomesa bagende basome diguli gavumenti gyeyagala. Bwe banaamaliriza banaasasulwa. Awo nno ne tugamba nti mu nteekateeka efaanana bwetyo tulowooza nti tulina okuba nga tutunula mu kkubo lyerimu. Amasomero gano mu UDB tegalinayo mu nteekateeka yonna yakufuna nsimbi. Kyetuva tugamba nti gavumenti nga bwetunuulira ab'obulimi, nga bwetunuulira bannamakolero, etunuulira n'amasomero nago egateereyo ensimbi gasobole okwewola, kuba bwe gatuukayo bagagamba mwe temusaanidde. N'olwekyo awo tulabawo embeera etali nnuŋŋamu. Kyetuvudde tukuba omulanga ne tusaba Oweekitiibwa Pulezidenti atunule mu nsonga ezo zonna nga bwe tuzoogedde, aziruŋŋamye ate ayambe ne sekita yaffe ne ku poliisi ezo tulaba nti zigoba bamusigansimbi, ate tusobole okulaba nti tutambuza ebyenjigiriza tujjayo ebigendererwa byabyo nga bwe byateekebwa. Basomesa ba saayansi
bafuna obukadde bw'ensimbi 4 kati tusanze ekizibu ekinene mu masomero g'obwannannyini nga tulaba abasomesa bangi badduka okuva mu masomero g'obwannannyini nga bagenda mu gavumenti okugujubanira obukadde obwo 4 gavumenti bwe yateekawo kyetuvudde tuwa gavumenti amagezi kyokusobola okulaba nti ffenna tusitukira wamu nga tukulaakulanira wamu abasomesa abali mu masomero g'obwannannyini balekebweyo gavumenti ebatoopingeko ku nsimbi ezo ze bafuna nabo bafune obukadde 4 basobole okunywerera gye bali kubanga naye abaana be bali mu kusomesa era nabo baggwanga n'abasomesebwa mu masomero ga gavumenti nabo baggwanga tulowooza nti entegeera eyo ejja kutuyamba okumalawo okutambula kw'abasomesa okuva eno badde eri kubanga buli lwe bava mu private sector tusigala tukaaba ate nga ffe bamaama b'omutindo mu Uganda ffe tuyimirizaawo omutindo naddala bw'oyogera ku nsoma ennungi bw'oyogera ku ani asinze okwata omumuli gw'ebyenjigiriza eby'omutindo quality education ago nno ge masomero ge twogerako olwaleero abaami n'abakyala abakuŋŋaanye wano okuva mu disitulikiti gonna aga Uganda ababadde ne baminisita ne bamember of parliament okulaba nti batuusa eddoboozi eryo nga tujaguza oba oliawo ebyenjigiriza mu Uganda okwenunula era ne gavumenti President Museveni essasi yakuba okulaba nti ata ebyenjigiriza okudda mu mikono gy'obwannakyewa. Kawulira butofa tugabye wabadde ayogerako eri abakulu b'amasomero bano abategeeza muno mulimu ensonga ezimu gavumenti zeetandise okukolako naddala ez'emisolo n'agamba bagenfuba okulaba nga amasomero gano gavumenti ebaggyako omusolo mungi genda kusono wekiri. Ekirungi tebasaba bingi ekigambo ky'omusolo yes ekyo tulina kitunulamu nga gavumenti bajja kwayo ekiwandiiko kyabwe tulabe naye ekirungi baleese omanyi omuntu akusaba nga akuwa enteekateeka ennungi agamba tugatte omusolo gufuuke gumu ffe tugambe nti tulina education tax era ya ssente bweziti okusinga bwonujja n'okimagulino oba malako emiki eddembe ekyokubiri nga nze mu kibuga awamu na wano tulina omusolo gwe bawa gwe bayita ogwa property tax oba ogw'ebizimbe kakati bagamba bw'ojja mu ssomero nga muno bajja ku kizimbe kya library ekizimbe ky'emmere ekizimbe ky'ebisulo ekizimbe ky'ekiraasi ate nga byonna bajja ku mwana omu kati bagamba bane mutuule tebagamba tetwagala kwa musolo naye mutuule mutuwe omusolo nga gumu nti bw'ojja okugira essomero bala bizimbe ebirimu bijjeko naye wano banga omwana omu omugyeko omusolo ng'agenda okulya omugyeko omusolo ng'agenda mu kusoma ebitabo mu library omugyeko omusolo ng'agenda mu kiraasi omugyeko omusolo ng'agenda mu kisulo kakati awo kiba kikola kibamenya naye nga tebalina basajja bazibu balungi ate bakolagana bulungi ne gavumenti.